nizija keha ekizibu kyamataka mu Kasese kikulu ekikwete nkayana nagamba ngu abantu abakungu officials abaine kulorera amataka mu Kasese government ya Kasese local government tekubamanya kandi tekuba kitinisa kandi tekuba abwire kwikara nabo ngo babaze kurungi betegereze engano ekikubaho instead omuntu nagenda aleta abantu be 10 agama ngo bakambinga mu kifeka nanka bamwikiza kugenda kubaza tukumbuza noha ya mahero busobozi kubaza ebi. I think it is the three time when you are coming here ngo yogera ku nsonga y'ettaka naye njagala okukubeera ow'amazima mu bantu abo bonna b'olaba ensonga z'olekedde RDC nga walusimbi tezigenda kukolebwa. The opinion leaders being led by the OPR and the religious leaders also have a presentation. So, abasaveya bagenda kutandika okusaveyinga ettaka lyammwe lyonna gye muli. Tubawadde emyezi 3 okulaba ng'ekyo kyonna kiwedde. Bweginagwako tuteekwa okuba nga ebyapa nga saveya ewedde ng'ebyapa biwedde nga nzija kubakwasa ebyapa byammwe. Otherwise, these communities you see here, Vanyabindi, Masongora, Bakonzo, me, I was born here and I'm grown up here. They used to live in harmony. The Bakonzo would go to the lowlands and cultivate cotton. When they have harvested, they leave the cattle keepers to do what? To graze. And nobody was fighting for what? For land. But just because now there is a crisis, the population is increasing, land is not increasing, now people are grumbling for the small piece of land. Mwe mubere nga muddayo eka era nzikiriziganyizza era mbasomedde ekiwandiiko kya pulezidenti mwenna mujja kujja nga myezi 3 giweddewo nga buli gurupu oba mwagala ekyapa kyammwe eno yenkola gye ngenda okukolamu okubafunira ettaka lyammwe n'abafunira nti ettaka lyammwe nga sikoze munaafuna muti ettaka lyammwe nga sikoze save muteekwa okuwulira nti ngenda kukola save nzigemu ebyapa ngawo ebyapa. So for us, we did not apply for any title from government. We did not apply for any land from government. Our land is there. Only the issue is to open boundary so that we access our land. And we are not leaving this camp. I can't tell these people to leave this camp. That question has